Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Erinnya lya Mukama wa Yesu Kristo lyebazibwe. Ekiseera kyonna Mukama tumwebaza kubanga ekyamazima kiri nti atukoze bulungi bwereere era tetuyinza kutoma okuggyako nga tetusiima, naye bwe tuba abantu abeekennenya ensonga ne tusiima wamma ddala tetuyinza buteebaza Katonda. Mwanyina Ellen White agamba nti okuggyako nga twerabiddeyo Katonda gy'atujje tetuyinza okweraliikirira ebijja mu maaso. Jjukira nno tutunuulira kutya. Kale ennaku olwajjo twafunye eddagala ery'okutya ligamba nti totyanga, lyogera ku ggwe atya. Naye ate olwaleero tugenda kutunuulira ate eddagala ggwe ly'oyinza okukozesa okugenda eri abalala baleme nabo okubeera mu ntiisa. Baleme okubeera mu ntiisa. Kale ekyo kye tugenda okutunuulira olunaku luno. Tuli ku lunaku lwa Sande, lunaku olusooka mu wiiki. Abangi balutwala ng'olunaku olw'eggandaalo, lwakuddaawo lwakukiringamu kukola ki, naye ate nga lunaku lwa kukola. Era ffe Abakristaayo bw'oba olina by'okola togaana kubikola kubanga lunaku lwa Sande, kubanga lunaku lwa bulijjo, lunaku lwa kukola. Kale muweerezaawo enkya leero Ssemambo Peter nze ndiwo, era nsaba oneegatteko tusobole okugenda obulungi mu puroguramu eno ensulo ey'enkya. Naye siyinza kwerabira kujjukiza gospel rally kuva nga 29 Ogw'Ekkumi okutuusiza ddala nga 2 omwezi Ogw'Ekkumi tugenda kubeerawo n'enjiri ey'emirembe n'emirembe. Enjiri gy'otagwanidde kusubwa wadde mukwano gwo wadde neighbour oyo yenna gw'olowooza nti ofaako alina okubeera ekitundu ku njiri eno. Bakoowole balabe ku YouTube oba kabujja kubeerawo ku Avento Productions, ku 3ABN TV n'emikutu emirala nga bwe munaayongera okutegeezebwa. Kale nja kukoowoola ku luno tugenda kutandika n'oluyimba lugamba nti wonya abo bonna abali mu kibi. Wonya bonna abali mu kibi. Nebyeyongerayo tubiwulirize bulungi, manyi nga bijja kukola obulungi obutagambika. Kale katutendereze Mukama. Sasira abantu abalumwenyo balago bulokozi wa Yesu. Leta abantu abali mukufa bawone olw'ekisa kya Yesu. Newankubadde ngabo bamunyoma yeetaaga okubalokola. Abayita bonna n'okwagala kwe bwe bakkiriza anasonyiwa. Leta abantu abali mukufa bawone olw'ekisa kya Yesu. Ababayononebwa omulabe Mukama ajja kubaza bujja. Olw'okwagala kwe era n'ekisa anawonya buli kyononese. Leta abantu abali mukufa
olw'ekisa kya Yesu. Fubanga kulwabo bonna babula, Mukama anakuwa abangi. Bakomyewo bangi mukube ttugi, bategeeze yafa kulw'ababi. Leeta abantu abali mu kufa, bawone olw'ekisa kya Yesu. Weewaawo webala okutendereza Mukama. Mukama ayagala okukwakkula, akugye mu kutya, akugye mu kibi, ate bw'omala naawe oyambe banno obakwakkule obagyeyo. Ku nkyene ya leero omutwe gugamba nti okufa olw'okutya. Kufa olw'okutya. Enjiri eya Luka essula 21 olunyiriri olwa 26. Yesu Kristo alina ebigambo bye yagamba abayigirizwa be nga bikwatira ddala ku biro bino bye tulimu eby'enkomerero. Luka 21 olwa 26. Bayibuli egamba nti abantu nga bazirika olw'entiisa n'olw'okutunuulira ebyo ebijja ku nsi, kubanga amaanyi ag'omu ggulu galikankanyizibwa. Nti abantu bazirika olw'entiisa n'olw'okutunuulira ebyo ebijja eri ensi. Tuli mu biro ebisembayo eby'ebyafaayo eby'ensi eno. Njagala okukakasa n'okutegeeza nti ebintu ebitiisa bijjudde mu nsi, ebintu ebireeta ennaku, ebintu ebireeta okukankana, wamma gwe w'oli n'ojjugumira, bingi mu nsi, era bangi abazirika olw'entiisa eyo. Bangi gye batambulira bwe balaba obubenje ne balaba ebibamba byonna ebigwawo, wamma bajjula entiisa ne bagamba Mukama, kyo kikyo kye tuliko ensangi zino. Naye twagala okutunuulira ebintu ebyo nga bwe bizze bibawo mu byafaayo, nga bwe bikyabaawo, ate n'eddagala Katonda ly'atuwa erisobola okuyambako ensi eno okuvvuunuka embeera eno ey'okufa olw'okujjula okutya. Agamba nti wayingiddewo entiisa ey'okutya mu mirembe gyaffe ennaku zino. Entiisa ekwata ku butujju. Ayogedde ku butujju obubaddewo. Tosobola kwogera ku butujju ne weerabira ku bulumbaganyi obw'ogw'omwenda-11-21 obwakolebwa ku kibuga New York ekyeyo mu kibuga kya Amerika. Tosobola kwerabira bulumbaganyi obwo kubanga abantu enkuyanja baabufiiramu. Tosobola kwerabira bulumbaganyi buzze obukolebwa mu bitundu nga Madrid ekyomu Spain mu March owa 2004, era nga mwafiiramu abantu bangi ate abatalina musango, obwaleeta omuyaga ogw'okutya mu bantu bonna. Tetusobola na kwerabira entiisa eyagwa ku bannayuganda wano mu mwaka ogwa 2010 nga balaba World Cup, bomu ezategebwa abatujju e Lugogo ne zikuba abaana b'abantu ne bafa, abaali bagenze okusanyuka okuwagira ttiimu zaabwe okulaba oba zinaawangula ekikopo, ate ne bamaliriza ng'abatujju babakubyemu bbomu. Ebyo byonna tetusobola kubyerabira, era bireese entiisa mu mitima gy'abantu ne bajjula entiisa ey'okufa. Bayibuli kyegamba nti abantu nga bazirika olw'entiisa n'okutunuulira ebyo ebijja eri ensi. Waliwo obutyabaga obuzze mu nsi, obw'obutonde obuzze buddiŋŋana, obuzze emirundi mingi ate nga busaanyaawo obulamu bw'abantu. Tosobola kwerabira tsunami eyaliwo emyaka egiweddeko emabega. Emiyaga mingi nga Katrina gizze gibaawo nga gitta
abantu. Ebibuga ebyo eby'omu Buyindi, Indonesia, abantu ne bafa mu ngeri ey'ekyeyonoonere, abantu abatalina musango, naye ng'entiisa ey'okufa ebasemberedde. Wano mu Uganda tuze tulaba emabegako awo ettaka lyabumbulukuka. Bannaffe ababeera mu nsozi eri ez'e Kasese, ettaka ne libabikka, ettaka ne libikka ebyalo. Wano jjo ly'abalamu wano Ekiteezi, kasasiro yabumbulukuka n'abikka abantu abayitirivu obungi, n'omuwendo nga tegumanyiddwa. Kale ebintu ebyo bitiisa. Wano tubadde wano jjo mu bitundu by'e Matuga, kitanka ne kibaluka eky'amafuta ne kyokya abantu abayitirivu ne bafa. Kale ebintu ebifaananako bwe bityo ebibamba bye twereetedde awamu n'ebyobutonde bingi bizze mu nsi, obutyabaga obufaananako bwe butyo ne butuleetera entiisa nnene nnyo ey'okufa. Bw'otunuulira obuzibu obuze mu byenfuna mu nsi yonna, era nabyo byewuunyisa, bitiisa kubanga tebiriiko kkomo. Ate nga bwe bijja walabika nga awatali na ssuubi ku ddi lwe biyinza kukoma. Naani ayinza okubikomya? Entalo ezifuuse entalo, muba mwakawulira luno nga n'olulala lusituka, byonna biri eyo bizze. Abantu boogedde ebikankana ku bannaabwe, entalo ne zifuuka entalo. Kale ebintu ebyo byonna bizze ne bitwaliramu obulamu bw'abantu, bannaalumanya ne ssaalumanya bonna ne balufiiramu. Kale embeera eyo bwe tugitunuulira, wamma ddala tegaana kukutiisa. Abantu n'owulira nti ono baagenda okumukuba eddagala, naye ate mu kifo ky'okumukuba eddagala baamukuba mazzi, n'olaba ono nti ate baamukuba empiso ne muviirako okulemala. Kati abantu bafunye entiisa nti n'eyo gye bandibadde basuubira okubeera obuddukiro, ate yonna teri buddukiro. Abantu kati beeraliikirivu ku bintu bye balya. Kasooyi bamufuuyira eddagala okukala. Kale ebintu bingi nnyo ebiri mu nsi eno, abantu batambulira mu mbeera ey'okutya, mu ntiisa ey'okufa olw'ebibamba bye beereetedde ate n'ebyo ebijja olw'obutonde. Tulaba amataba agajja ne gakuba ebintu nga musisi ne bijja, byonna bituleetera entiisa n'okweraliikirira mu bulamu buno. N'owulira abantu ng'ate balina tekinologi gwe bakola, tekinologi asobola okusitula omuyaga n'akuba ekibuga kyonna n'akimalawo. Kale ebibamba bingi ebizze mu nsi eno bituleetedde okutya okungi era okuviiriddeko n'abantu bangi okufa. Abantu tebakyasobola kutegeera wa bwe bayinza kujja buyambi. Naye bino byonna oluvannyuma lw'okuleetawo okutya okwenkana awo awamu n'obulumi mu bantu, wa awayinza okusangibwa eddagala? Eddagala tuyinza kulisanga wa? Naku olwajjo Katonda yatuwadde eddagala ly'okutya ku mutendera gwo ogwa ssekinnoomu ng'agamba nti totya. Obutatya nga tulaba nti kigambo ekijjudde obulokozi bwa Katonda, kuteesa kwa Katonda okujjudde essuubi, ate nga naffe kutujjuza essuubi. Naye kaakati nga tuvudde awo, ebibamba bino bwe bibaawo bye njogeddeko tebikosa nze nzekka, bikosa abantu abanneetoolodde bangi. Bo tugenda kubawa ddagala ki? Nze atidde ayizze okwaŋŋanga embeera nga sitya. Abasigadde ddagala ki Mukama Katonda ly'atuwa lye tusobola okubakolako, lye tusobola okuyimiriramu ne tugamba nti ya ensi kati weyimiridde etegedde ekyokukola, ne mu mbeera eno etiisa ejjudde ebikankana ebyeraliikiriza ebigenda okuzirisa abantu olw'okufuna entiisa. Kyakuddamu ki ekiriwo? Ekyokuddamu kyangu era si kya bulijjo mu kiseera kye kimu. Kisangibwa
mu bubaka obwa malayika asooka ali mu kubikkulirwa essuula 14 olunyiriri olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Awo we wali obubaka katubusome, obubaka obugenda okuyambako okuzza emmeeme n'emitima gy'abantu abennyise. Bayibuli egamba mu kubikkulirwa essuula 14 olw'omukaaga n'olw'omusanvu nti ne ndaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'eggulu, ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu, ng'ayogerera waggulu n'eddoboozi eddene nti, mutye Katonda mumuwe ekitiibwa, kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse. Mumusinze eyakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo ez'amazzi. Eddagala lyeryo. Onoonya eddagala ery'okuwonya abantu bo, eddagala ery'okuwonya entiisa ebuutikidde mu kyalo kyo, mu kitundu mw'owangaalira, eddagala eriri mu njiri ey'emirembe n'emirembe era mu kutegeera ebiseera awamu n'okutya Katonda. Bien kyevudde kuleetera enjiri ey'emirembe n'emirembe kubanga tutegeera nti enjiri eno ey'emirembe n'emirembe ly'eddagala, mwe musangibwa eddagala erisobola okutuwonya okuzirika olw'entiisa. Entiisa eno ezze kubanga ebiseera bye tulimu byebyo, biseera bya luvannyuma. Bayibuli bwe beebiragulako, ebiragulako nti bigenda kuba bijjudde obutabanguko, bijjudde enjala, bijjudde abantu okufa ekyeyonoonere, bijjudde abantu abatatya Katonda, abeeyagala bokka, naye n'etuwa n'eddagala lye tulina okutwala eri ensi, ensi esobole okufuna ku buweerero, ensi esobole okufuna ku mirembe, nga y'enjiri ey'emirembe n'emirembe. Enjiri etukubiriza okuddayo ku kusinza Katonda mu mazima ate ne mu mwoyo. Enjiri etuukana n'ebiseera mwe tuli. Enjiri ekubiriza abantu nti mu kifo ky'okutya ebyo ebibeetoolodde n'ebibamba ebirabise mu nsi eno, balina kutyamu Katonda. Mu kifo ky'okutya ebyetoolodde abantu batye Katonda, kubanga eno enjiri bwe bukakafu bwokka obw'emirembe, obw'essanyu era obw'obulokozi obulaga nti omuntu asobola okuwona ebyo ebiri mu nsi eno, kubanga ebiri mu nsi eno tebigenda kukendeera, bigenda kweyongera mu maaso. Gwe muganda wange, mukwano gwange ampuliriza, eriyo abali eyo abeesuddiya kati Trump kazze biwedde, kankubuulire tebinnaggwa. Katyabaga k'ebyenfuna kagenda mu maaso, ebibamba bigenda kweyongera, emitima gy'abantu gigenda kweyongera kukakanyala. Essuubi lirimu mu njiri ey'obwakabaka bwa Katonda, enjiri ey'ekiseera kyaffe, amazima ag'ekiseera kino. Ensi bwe neegategeera neegamanya, lwegenda okufuna okukyusibwa, lwe tugenda okulaba ku ssanyu erya nnamaddala, lwe tugenda okulaba obulokozi bwa Katonda waffe nga bubunye mu buli kanyomero ak'ensi eno. Mu bubaka buno obwa malayika asooka mwe muli omulamwa omukulu ogw'essuubi, era essuubi lino lijja tuleetera okukkiriza n'okukkiririza mu Katonda nti yekka yasobola okututuusa mu mbeera ennungi, enaatereeza obwongo bwaffe n'okuggyawo obulumi awamu n'okutya ebigenda okubaawo. Byo bikyajja. Yesu Kristo agamba nti mu nsi mulina ennaku, naye mugume, kubanga nze mpangudde ensi. Tewali we tusobola kuguma, tewali nsi weyinza kugumira okuggyako ng'etegedde enjiri eno ebuulirwa ey'obwakabaka obw'emirembe n'emirembe. Enjiri etubuulira ebiseera mwe tuli. Abaganda bagamba nti ekijja omanyi kinyaga bitono.
kati eno enjiri yokka yesobola otubuulira ekituufu ekiri ku nsi, ekituufu ekigenda okubaawo nawa we kigenda otutuusa. Kati bwe kijja nga tumanyi entiisa tegenda tukuba nga bwe yanditukubye nga kituguddeko bugwi. Omukristaayo ye muntu yekka alina okubeera n'emirembe ng'alaba ebintu bitambula nga bwe bitambudde, ng'alina emirembe egy'omu mutima, naye ate emirembe egyo nga gimusiikuula okulaba nti agenda eri ensi nabo ababuulire basobole okufuna ku mirembe egyo eggulu lyokka lye gigaba. Kale mukwano gwange, ebigambo bino tubyetaaga. Twetaaga okumanya ebiseera mwe tuli, twetaaga okuliga obunnabbi obw'ebiseera bino eby'enkomerero, okuggyawo okutimbiddwa mu maaso g'abantu, oluzibye amaaso gaabwe okulaba nga tebalaba, tebamanyi na biki ebijja era ensi, tebamanyi kiki kigenda kutusobozesa kutegeera kiddako, ate tuyinza kukivvuunuka tutya. Mukama waffe Yesu Kristo agamba bw'ati mu Luka 21:28, agamba nti naye ebigambo ebyo bwe bitanulanga okubaawo, mutunulanga waggulu muyimusanga emitwe gyammwe, kubanga okununulibwa kwammwe kunaatera okutuuka. Tuli mu nsi abantu nga baweddemu essuubi, abantu nga tebakyalina wonna we balaba we bayinza kujja buweerero, naye ebintu ebyo omukristaayo ampuliriza, omukristaayo andaba ng'obitegedde, kyekiseera osituke, kyekiseera nsituke, ensi tugitegeeze nti emitwe gyammwe mugitunuulize eggulu, muve ku by'oku nsi wano naye mutunuulire oyo Katonda asobola okubawa ku buweerero, ne mu nsi eno embi ne mubeerawokko n'essuubi ettono ery'okununulibwa, ery'okuggyibwa mu mbeera ey'okutya. Naye okutya Katonda ly'eddagala eryewuunyisa eriwonya okutya kwennyini okw'ekiseera kyaffe. Okutya Katonda ly'eddagala lyennyini eryewuunyisa eriwonya okutya mu kiseera kyaffe. Gwandaba bw'obanga tolina Katonda mu bulamu bwo, njagala okugamba nti gwe munaku akyasinze, si nsonga biki by'olina. Naye bw'oba tolina Katonda oli munaku era asaasirwa, kubanga tolina ddagala ly'ebyo ebiri mu nsi eno. Eno ensi ejjudde emiranga, kye tuliko kati kye bayita mpawo atali kaaba. Buli omu akaaba, omugagga n'omwavu bakaaba, abali mu ggwanga ki n'eggwanga ki bonna bakaaba. Naye omukristaayo ye muntu atagwanidde kukaaba nansi, abalala nga bakaaba ate ye yalina okulabikako akamwenyumwenyu, abantu basobole okwebuuza, ate gwe ssanyu olijjawa nga ffe ensi etunyigiriza etukuba eruuyi n'eruuyi, naye gwe essanyu olijjawa? N'alyoka abuulira ekyama. Naye omukristaayo bw'onoobeera eyo ng'okaaba kimu, okaaba twawa ng'abalala nabo bwe bakaaba, ojja kuba kwegamba toyina njawulo yonna, era nga toyina na impact gy'osobola kukola eyo gy'oli. Bayibuli tegamba nti omukristaayo tafuna bizibu, nedda. Actually bw'osoma erindooza mu Bakolinso ekisooka bwe mbaseerabidde, akulaga nti tuyuzibwa, biki byonna bitutuukawo naye tetumalibwawo. Lwaki tetumalibwawo? Twajjula okutya Katonda, Katonda n'atuwa obuvumu n'amaanyi okwaŋŋanga embeera, n'atuwa essuubi okulaba nti ebintu bino tebitumalaawo, naye tusigala nga twesigamye ku Katonda waffe. Nkutya Katonda, ekyamazima kiri nti si kutya wabula mpisa ey'obwakatonda. Tetukoma mu kumuwa kitiibwa, naye n'okwesigama ku ye, okumukkiriza n'okwesiga kitaffe omu
ow'omu ggulu. Kale kye tuyita okutya Katonda sinakutya, naye kutambula wamu naye, nga tutambula nga ye bw'ayagala, nga ye bw'aluŋŋamizza. Kye tuyita okutya Katonda, nga tukola ebyo by'ayagala, ate nga kyatusaba mu kiseera kyaffe kino kye tulimu nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa, kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse. Abantu batya bino bye balabako, naye tebamanyi na kumanya nti ate eriyo omusango gwe bagwanidde okutya n'okusingawo. Abantu batya emisango egy'omu kkooti zino ez'oku nsi, n'omulaba nga yenna ajugumira waali kubanga baamututte mu kkooti, n'ogamba naye ate kkooti ey'eggulu gy'otagenda kulimba, ate yo lwaki togitya? Abantu sitaani atutimbye bbula, atulimbyelimbye, ebyo bwa Katonda ne tubivaako, ne tulowooza nti tebikola makulu. Tekyewuunyisa nti tujjuziddwa entiisa mu bulamu byaffe. Obw'ebyo bye tumanyi ebiriwo ne bye tuteebereza obuteebereza byonna bitutiisa. Naye njagala okutegeeza nti kikugwanidde okutya ennyo omusango, naye omusango tusobola okugubeeramu nga tuli basanyufu, kubanga tutya Katonda, tumuweesa ekitiibwa, tumwesiga, tumugoberera, tumugondera. Ebyo byonna bwe tubikola, embeera newankubadde nga weeri tetusobola kuzirika olwa ntiisa, ensi yonna ng'ezirika olw'entiisa n'okutunuulira ebyo ebijja eri ensi, ffe emitwe gyaffe tujja kuba tugitunuuliza eri eggulu, nga tugamba Mukama bino byonna bituwa obukakafu nti okununulibwa kwaffe kusembedde. Kale twagala okumaliriza nga tugamba nti abaana ba Katonda temwetaaga kuggwaamu ssuubi n'okutiisibwa olw'ebyo ebitiisa ebiri mu nsi. Essuubi eriri mu Kristo era n'ebisuubizo bye eby'omukisa lituwa amaanyi okwaŋŋanga ebyeraliikiriza ebigenda okujja. Tugamba tutya nti waliyo Katonda mu ggulu asobola okukuwa obuvumu okwaŋŋanga embeera. Waliyo Katonda mu ggulu asobola okukuwa amaanyi n'obunyisa enjiri eno osobole okuwonya bonna abali mu kibi, bonna abali mu kutya, basobole okusenga Mukama waffe Yesu Kristo. Waliyo Katonda mu ggulu bwe tugwanidde okwesiga n'okutya atuyise mu mbeera mu biro bino ebisembayo eby'ebyafaayo by'ensi eno nga tuli bawanguzi. Weekwata oyo ojja kutuuka ku buwanguzi. Nsaba Mukama akuwa omukisa. Katusabe. Mukama weebale olw'obubaka obufaanana bwe buti bw'otuwadde ekyene ya leero. Otuwadde ekikolo n'eddagala ery'okuwangula okufa olw'okutya, nti ebijja nga bijja ffe oyagala tubirabe mu gaalubindi entuufu ezirengera ebintu nga bw'obiraba. Tuyambe okuba abavumu, okubunyisa ekigambo kyo, okubunyisa enjiri eno abantu bategeere ebiro mwe bali, mwe babulubuutira, basobole okudda gy'oli. Tuyambe bulijjo enkolagana yaffe naawe enywezebwenga olw'okubeera abagonvu gy'oli nga tukola by'oyagala, era olunaku luno tuluwonga mu mikono gyo awamu ne wiiki gye tutandise. Tusaba Omwoyo abeere omuluŋŋamya waffe omukulu mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Bagaliza olunaku olulungi. Mukama abakuume. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.